ng'ebulambale bubazi abasoga okutuuka ku lunaku bwe beesunze olunaku mulindwa olwa Kyabazinga wa Busoga lwagenda okubeera ng'afuna ekkula ery'obufumbo obutukuvu ng'agattibwa n'omukyala Jovia Mutesi. Bano balindiridde n'essanyu lingi nnyo okulaba ng'omukolo ogwo baguweesunga bagutegese era nga bagwesunga n'essanyu lingi. Embaga ya Kyabazinga bano bagamba nti embeera eri mu mbaga ya Kyabazinga erimu obuswavu bungi nnyo oluvannyuma lw'okubeera nti omukyala yavuddeyo n'agamba nti takkiriza mbeera eno kubeera ng'egenda mu maaso olw'okubanga naye akyali mukyala omugatte ow'empeta. Tayagala omwami we afune empeta yakubiri ng'ate naye akyaliwo era tannaba kukkirizaako nti nno embaga ye egenda kugenda mu maaso. Tusooke tuwulire embeera eno tumanye ebiki ebigenda mu maaso. Kati biri mu bukedde. Bukedde ye emukola gagambo nga bweyagala. Nabagamba ntya. Kati kansooke mbabulire share the video etandise. John nakome nga njogedde ku spiritual symbol nga Mukama alina ekintu kyagamba bw'olaba symbol togitwala for granted. Amin yawamba government ng'ennaku z'omwezi 25 January 7 Bannayuganda ne mukola bena bye mwakola bena ne mutinkiza ne mujja ne mutinkiza ne muleeta Museveni including afande Katongole ne muleeta Museveni mbuno omununuzi. Mukama n'abawa simbo n'awamba ng'ennaku z'omwezi 25 January 86 25 January again nga Amini omubi yawamba 25 January Museveni omulungi n'awamba 25 January nga Mukama abuulira ensi nti senga vuddemu nga zeemu. Omanye ennaku zino nyina benjagala okukakasa nti nno ndi Muganda kanjogere engero n'ebisoko mulyoke mukakasize ddala nti no nze sibangako Omunyarwanda. Muntumatuma wano Abanyarwanda gundi oba gundi eri Omunyarwanda anyirira nga nze ojja kumbuulira. Senga vuddemu nga zeemu. Mukama n'abawa simbo ne mutagitegererawo mangu nti kye muleese kifaanaganira ddala ne kiri kye mwagoba n'okusingawo ne omukyakyanca. Museveni ye n'akimanyi n'agamba n'askipinga nga 25 ye n'awamba nga 26 naye yawamba 25 n'askipinga n'ajjenkera nga 26. Genda osome bulungi history. Mukama yali abagamba nti ono mu by'okusinga Amini. Abatalaba video eno mujje mulabe simba eno. Abasoga mu kyakyanche nga mumanyi Mukama yabawadde simbo temukuba ku simu yange. Tutegereganyaawo. Afande Sekimbega ye yagamba nga bwatyo. Tutegereganyaawo. Njagala wekkanye video eno bulungi egenda kutandika nga nze njogera naye gitunulire gyensembera olabe simba eno yaweereddwa specifically Uganda, specifically Busoga region. Anti bwenjogera mbona ayogera abasoga mwesembereza akabano mu butongole mu Busoga temukuba ku simu yange. Mbabulira abantu abakkiririza mu bintu bya kalica mumanyi nti bwe bagenda okujja obbalaga oyo omugole olabye ekifaananyi bakikwata bakisubise bwe bati. Abantu abakkiririza mu spiritual symbols omutwe gwali wansi wakireba ng'ekyawaggulu kyekiri wansi ng'ekyawansi kyekiri waggulu. Ojjukira ekipande ekyo ojjukira ekifaananyi ekyo bakikyusa luvannyuma bannange baddayi Buganda ani Busoga baagisulika musulike Busoga nga musulike Busoga. Olowooza lwaki omwoyo yatuyamba lwaki Katonda yabayamba omukyalo oyo najja nga yeesulisa ejja byogera nkugambire basooka okumulaga omutwe gwajja guli wansi bwe guti. Genda olunye vidiyo gyeri. Abantu abakulu betuwa ebitiibwa muli Kazimba Mugalu oli mu kukukuta. Museveni ali mu kukukuta.
mugende munoonye vidiyo eyo. Ebyomwoyo Bayibuli egamba nti ebyomwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Mujjukira bwe najja ne mbagamba ku njiibwa za Lwangazi, Lwangazi, Lwanga Power 2, Cipriano Kizito Lwanga and Yona Lwanga. Babuuse enjiibwa ne zigaana okugenda. Kolo nakola videos, nali mmaze okukola video. Bwe babuuse enjiibwa nenzija nenjogera ku njiibwa ezo nembawa n'ebyawandiikibwa ebikwata ku spiritual symbols. Where are they? Where are they? Lwangazi, Cipriano Kizito Lwanga and Yona Lwanga. Busoga nabibabuulira bukyali awatakkirizikika nze nali wiiso bulowa we mulaga mu mukyakyanke balagambye bagenda baterawo entimbe ku masaza temujjaayo naye bannanga abakyala bazira naye mama we London se bali Kampala. Mama we London ali Kampala, njogedde naye ng'ali mu mikono gya British Embassy. Security guruguru oba yayingidde atya simanyi. Babadde bamusaba passport n'agiremera, yayingidde mu ggwanga. Ali ne security ya Bungereza, British security mu embassy ye muvunaanyizibwako ku mbaga jabbeerako oba mwagala oba temwagala. Kasita yayise ku kisaawe nakakasizza omukyala bw'aba alina kyalwanira muganda wange. Senga yali musajja, senga yakitadde fe abasajja tuyanguwa okutaikinoga etiti. Omukyala namugamba togenda Kampala, omukyala ali Kampala. Mugenda muwulira. Ssaabasajja Kabaka yagamba omuntu alwanira ekikyo oba tulina kyomugamba. Ssaabasajja Kabaka si yagamba. Embeera bwetyo bweyimiridde, ensonga bwezityo bwe zigenda okutambula, bakugamba nti ebyomwoyo bimanyibwa ba mwoyo. Ekifaananyi engeri gye kyajjamu kyaleetawo obunkenke mu bategeera ebyomwoyo. Kyova olaba nti bo beeraliikirivu nga bagamba nti obwakyabazinga buyinza okuba bwolekedde akatyabaga, wabula bakugambye nti ye maama omukyala omukulu yatuuse dda mu ggwanga. Omukyala omukulu we yeewera agamba nti agenda kulemesa embeera eyo okulaba ng'egenda mu maaso. Tayagala omukolo ogwo gugende mu maaso lwa nsonga emu ye takkirizangako divorce. Agamba nti ye tagenda kukkiriza mwami we gattibwa mpeta ya kubiri. Agamba tagaanye mwami we kugattibwa, tagaanye mwami we kuwasa, naye tayagala bagattibwe empeta kubanga ye mukyala ow'empeta. Ye mukyala alina abaana. Kakati tusabire nnyo Busoga. Ebintu bino gye binakkira muyinza okusanga ng'obwakabaka bwa Busoga buweebuuse kubanga omukyala wabanga yayingidde eggwanga Uganda, kitegeeza nti ku ssaawa ey'okugattibwa alina okubeerawo mu kyaki era agenda kuvaayo abagambe takkiriziganya na bigenda mu maaso. Kyaki bw'eneeba ey'amazima eyinza obutakkiriza kugatta bantu abo nga waliwo omuntu alobera omukolo ogwo okugenda mu maaso. Tusabire obwakabaka bwa Busoga kubanga ebinaddirira biyinza obutaba birungi. Kakayongereyo mu maaso ne vidiyo ate tulabe ebikwata ku Honorable Ssegirinya Muhammad, eddoboozi ly'ekyebando. Honorable Ssegirinya Muhammad, Mr. Updates. Mr. Updates n'embeera naye gy'alimu si nnungi era teyeeyagaza, naye ebimwogerwako bigamba nti ate ababe bennyini be bamukotoggedde, ababe bennyini be bamuliddemu olukwe. Kyewuunyisa ate nga kituufu. Katusabire Mr. Updates. Ebya Mr. Updates nabyo byeraliikiriza, naye embeera ye baasabye atwalibwe mu ggwanga ery'ebweru ajjanjabibwe, bamufunire eggwanga erisobola okumujjanjaba kubanga twamulabako yali mu ggwanga lya Amsterdam. Yali mu ggwanga lya Amsterdam n'afuna obujjanjabi. Naye kaakati maama yagaanye, maama yakubye embugo mu kyoto agamba omwana wange asigale ensambya wensobola okumujjanjabirako.
omwana wange asigala ensambya we naasobola ng'omulambulako mmanye butya bw'ali kubanga bw'afulumizibwa eggwanga Uganda nnyinza obutasobola kumuwerekera genda naye. Bw'etyo embeera ya Sseggirinya nayo eraliikiriza katuwulirize ebikwata ku Sseggirinya tutegeere ddala kituufu kiki ekituufu ekiruma Sseggirinya. Enda zaawo mujjukira olunaku lwe najja ne mbagamba jjo naze ne mbagamba nti Museveni alagidde bawe Sseggirinya pasipoti ye nagenzo nze nasoso kyogera kuba nze nsooka NTV akawungeezi nagenzo tuka ku NTV akawungeezi nga ge mawulire agaliwo era court order efulumye tofunye mmwe abamu ku ebyo ebintu mubitambuliramu nga temumanyi wa gye biva. Weewawo Museveni ye yalagidde omulamuzi oyo aweeyo pasipoti. Kati kambabuulire ekiriwo mujjukira olunaku lwe najja nga mbannyonnyola ku nsonga z'okufa kwa Katolubwama lwe nalimba in fact byali era bya Sseggirinya ne Muhammad Nsereko ne mbabuulira engeri gundi Katolubwama enfa gye yafaamu bawo omuntu obutwanga nga be balina antidote. Mujjukira vidiyo eyo nga ngibagamba Museveni ayina eddagala erisobola okuwonya Sseggirinya. Bagenda okuwa obutwa nga bamanyi ekyokukola basobola okutambulizaako emyaka 20 oba 10. Bakuwa doozi ya myezi 6 n'okola by'oyagala n'okola bye baagala ne bakuwa doozi ya myezi 6 ne bakuwa doozi ya myezi 6 bw'ogaana okukola bye baagala ne bakuggyako doozi yaabwe n'ofyenya. Obujjanjabi obusobola okuweebwa Sseggirinya okuwona Museveni bw'aba si yabumuwadde kati ayina kgenda Russia oba North Korea. Babikola Katolubwama nga be bamutuma avume His Excellency Kyagulanyi ne Nuupu nga bamuwaako kyova owulya nabagamba Nsereko kyabagamba era namutwala era neebaza era twebaza bw'ogaana nga kati Sseggirinya bamuwaddeyo nga saddaaka era ba MP ba opposition bonna abalya ssente za Museveni bonna bakimanyi Museveni ajjeewo Sseggirinya okubasindikira sigino nti nammwe nzija. Era ekintu ekyaleeta Nalongo insemination ne bannange Nalongo alina amannya Nalongo Colgate bamutani Colgate Sorogate Nalongo insemination bweba nti nange sente ziwaga sibo mwatandise n'okutonda abantu abamu. Nalongo Colgate ekyamuleeta amangu yali azze kugamba Sseggirinya bintu ebyo. Sseggirinya yatunyiiza yakola bye yakola naye mbabulire ku last moment Sseggirinya agenda kuba muzira. Sseggirinya naye kigenda tukola bubi Sseggirinya obutayogera kituufu bwe kuba kufa bw'aba yasalawo kufa abali okumpi ne Sseggirinya mu mugambe ayogere ekituufu akireke ku likodi. Weewaawo ayogere ekituufu kigende ku likodi aleme kufana information eyo kuba abasajja basazeewo Sseggirinya afe okutegeeza bano abaganya okudda mu parliament. Muwulidde Sseggirinya bamuteera ku assignment gyaganye kati His Excellency Kyagulanyi Ssentamu
nja kujja mu kabokisi ko nja kubuulira. Nja kubuulira lwaki Segirinya yali ku ttaka ali bubi ate nga lwaki Segirinya ali bubi. Naye abange mukitegedde, abatali bange bokka be bakitegedde, abatali bange be batakitegedde, aba wano ku ASPC muwire mukitegedde. Lwaki Segirinya yali obubi? Lwaki Segirinya yali obubi? Kangave Kangave nani ono omulala? Muhammadi. Neno kirasi bannaye tugenda funa zi first grade wano mujja ziwulira end of gundi. Lwaki Segirinya yali obubi? Lwaki Segirinya yafwa? Byonna mbimanyi, ate bonna babimanyi. Bannange wantu awo wali politics mukyali mu muzannyo. Waliwo politics ajjaawo ng'otuusemu ebyo ebifo. Zaake yekka ye yamuwangula, kyova olaba Zaake kumanda alina omusango okulwokubiri, alina omusango okulwokusatu, alina omusango, naye gyonna agiwangula. Ejja palamenti yagiwangula, ejja kkooti yagiwangula, ejja poliisi yagiwangula. Kasita weekkiriranya n'abo abasajja basooka kufunako kintu. Gwe noosagane Museveni essaawa zino ezisembayo muzibu. Ani alabye Maama Fiina ng'agira akaaba? Bannange ennyambye abantu nkooye. Era ne bembadde mperera abamaliriza guno omwaka mmwe musembyeyo siddamu. Akulimba Museveni takyalina ssente. Mwe bannayuganda mwerabanga abatalina kye mukoze. Otuuka e Uganda n'olabanga awatali revolution. Naye abantu be Uganda abo boolabanga abakwerega abasirika mbu tebali mu revolution. Bali mu revolution nkubulira. Balina ennaku yaabwe naye baasirika. Bali mu revolution nga bakola ebintu byabwe. Nkugambye Maama Fiina abalimba yayavuwadde. Gyabadde azijja ez'obwerere tezikyaliyo. Yefuulafuula abantu bandabize ennaku bakoze ki? Bannange ennaku erimu kuyamba. Genda ani agamba obuyambe? Gwabazaala. Bayibuli egamba nakumanya nga tonnabumbibwa mu lubuto lwa maama wo. Mukama alina pulaani ennungi gye tuli. Mmwe mwavuwaza bakuteekawo Museveni wamala okunya gw'osiimuulewo. Museveni wamala okunya nga gwoyoolawo. Gwolowooza ffe tuli basiru. Mwenna mujja kusiga Mukama ajja kubambula omu ku omu. Ate bwamala naye mmwe mulowooza tuli basiru. Nabagambye passport bagenda gimuweera bagimuwadde. Ekintu kyokka kisobola okuyamba Honorable Segirinya North Korea oba Russia. Oba okukkiriza assignment ya Museveni. Museveni namuwa antidote. Ngera bwe yagimuwadde, ngera bw'abadde agimuwaako. Mugende mubuuze Segirinya mu buntu bulamu nga mukwano gwo. Bwagamba nti byenjogera bya bulimba. Nga byonna byenzize mbagamba bya bulimba. Oba mumanyi wembijja. Segirinya tokolanga Jakana. Jakana bamubuuza n'agamba mundeke ze siyogera byabali nze ndi ku byange kubanga tata yaŋŋaanye. So Honorable Segirinya bwatyo bamuwaddeyo nga saddaaka. Bano abalala bonna buli opposition yakwata ssente za Museveni ali ku bunkenke. Ate naffe tubeekiise eyo nvuddeyo. Ekiri mu UPDF, mu UPDF buli lwe bakuzuula nti okolera nti oyina, era njagala kulabulamu abaana ba UPDF,
buli lwe bakuzuula nti oyinamu omutima ogwagala change muyina okwekweka obulungi ennyo ara ofulani fulani buli lwe bazuula nti owagira change oyinamu change gwe bakwata ne bakuleeta ne bakuvunaana omusango gw'okutta abantu Novemba 22. Waliwo omuvubuka gwe bayita Sali Mustafa UPDF yamusalira emyaka 30 mbu yatta abantu mu Novemba 22. Omuvubuka oyo ekyamusibya bamusiba lwakuba yali atambuza enjiri ya change mu basirikale ba ayo ne bamulyamu olugwe ne bamuwaabira ne bamusiba kati ali kitalya bw'atuuka ekitalya abantu be ne babagamba mbu Bobi Wine yatuwa ssente tusibe ono omulenzi kubanga alina omuntu wa Bobi Wine gwe yatta Bobi Wine ye yatulagira okumusiba. Buli wa UPDF gwe bakwatako nga ne bamusuubira nti ali mu change kye bamukola kumuvunaana ogw'okukola ki kamba balagewa namutemu ku basimu watusongo bibiyo bweti embeera bweyimiridde olunaku olwaleero ziri ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'okuminagumu omwaka 2023 tujjukira bulungi nti buli nga 18 wabeerayo okujjukira abaana bannayuganda abaafiira obwemage mu kwekalakasa okwaliwo bwe bali bakutte His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bitundu by'eruuka. Kigambibwa nti abantu abo baasoba ne mu 10 weewawo gavumenti yo yavaayo n'egamba nti baali abantu 5 bokka abattibwa. Ekibiina ki National Unity Platform kibeera n'okujjukira abaana abo nga bagamba nti balina okubakungubagira kubanga baafa ku lwa ggwanga Uganda. Kyewuunyisa nti ne gye buli eno gavumenti tefulumyanga ku lipooti ku baani abatta abaana abo. Tefulumyanga ku lipooti bannayuganda basobole okufuna obwenkanya olw'abantu baabwe abaafiira obwemage. Wabula biibyo obiwulira nti kakati abasirikale kasita bakumanya nti owagira change gw'oba ogenda okukafiiramu oba ogenda kuvundira makomera lwa nsonga yakuba nti bakutegedde tokkiriziganya nabo. Kitegeeza nti abasirikale mulina okwebeereramu ennyo kubanga tukimanyi bulungi nti basirikale era mulimu abali ku ludda lwa bannayuganda. Mu basirikale mulimu abalumirira eggwanga lyabwe kati bakusasulamu kimu kusiba kubanga bakimanyi nti olumirirwa eggwanga lyo. Bakimanyi nti osobola okukunga banno ne mubaako embeera gye muteekawo okutaasa eggwanga Uganda. Embeera bwetyo bweyimiridde ebintu mubitegedde bulungi mulina okwebeereramu okutaasa obulamu bwammwe kubanga obudde buno bwe bakukwatako ekikutuukako oyinza okifuuwa ng'okizza munda. Oyo omwami omumulaba oyo ngenda baterayo ebintu ebyo oyo yali atambuza njiri mu barakisi ekakiri nga muwagizi wa His Excellency Lukulwe ne bamusibako ogw'okubanga ne bamusiba emyaka 30 mbu nno yali mbu ye yatta abantu mu Novemba. Kamala okulaba naye bannange minisita obadde owedde, bannange musajja gw'obadde owedde.
Samani afande. Banaye musoke mulindeko. Oba nve ku video. Okay, nja kuchekingako eddako. Museveni yagala kukola butujju. Naye buno kambuleke. Buno kambuleke butuukewo. Kambuleke butuukewo buno. Kale katugende mu politics on. Museveni yagala kukola butujju buno. Nsoose n'omwami gwe mwalabye. Nsoose n'omwami gwe mwalabye gwe bayita Abdul Rashid Akamustafa. Gwe bagamba mujjukira bwe nabagamba script ya Museveni gyagenda okukola okukakasa ensi nti abatta abazungu ba Queen Elizabeth nti no yabakutte. Mujijukira bulungi ne beekanga naye nga balina okikola kya abalidde tukikubye script tugikubye ne bagamba simanyi bamukuttewo biki bamuleese eggulo mu kooti. Amannya ge ye Abdul Rashid nickname ye Mbuye Njovu. Mwamulabe nga yabadde atudda ne NUP nti bamukokinga bulungi. Nga bulungi agenda kujja agambe nti nno NUP yali emabega w'okutta abazungu abo. Mukiteekeyo ku Twitter njita X ennaku zino muki Xinge mu black and white ku human rights ubiki ku UN Museveni alimba njovu si yatta abantu abo. Njovu si yatta abantu, njovu mukokinge. Muwulidde? Nze mbuuza omusango gwe yaddiza Kasese tewatuulayo high court. Why Nakawa high court? Why Nakawa high court? Kasese tewaliyo misango, tewaliyo high court, tetuulayo Kasese. EDF ebonyabonyeza abantu Kasese lwaki tebamuwozesereze Kasese. Bannakasese ne balaba ku muntu abadde ababonyabonya. Why Nakawa? Number 1, njabire tamu objectives end of the term. 1, to attract the attention of Ugandans. Number 2, to attract the attention of international community. Why Nakawa? Lwaki tege 2, omuntu ow'emmundu omuyekera mumuleta mutya mu kooti eza bulijjo. Omuyekera ow'emmundu gwe mwakwata n'emmundu gwe mwakwata nga abantu lwaki tali mu kooti martial? Ng'omwana wa NUP alina akakofiira ka NUP ali mu kooti martial kubombi ani muyekera. Naye bannange Museveni ekintu kyamutabukako. Mbu obukofiira bwa nuupu bwa military nkwata akakofiira ka nuupu nkambaze kulayija n'akambala. Nkwata akakofiira ka nuupu nkambaze omusirikale n'akambala n'atambula. Kyemugamba mmwe basirikale mmwe temwawula bukofiira bwa nuupu na bwa military. Tukuwa akakofiira ka nuupu n'okambala. Ab'obukofiira bwa nuupu John Bosco Kibalama eyakuba abasirikale myaka 3 tebamuleetanga mu kooti eyatta abapoliisi. Njovu owajjo juuzi ye bamuleese. Wabula Museveni ki Uganda tojja kiwoomerwa. Tojja kukiwoomerwa. Wewaleyagala kiwoomerwa nga weewana kitandisa okumpomera kati kakikukaayire. Museveni tukyasobola kukyuza enya politics kuba gwe walookingira mu kinaana tuli mu 2023 bi politics by'ekinaana tojja bituzanya base mwogerere banno baafuwa
basomogere bwe balaba nga omulembe gwe balimu nga tebagutegeera bo ne bagenda ewa Katonda waabwe. Gwe n'olemerawo ng'olowooza otusobola kati gw'ojja ogenda onyumize semwogere omugambe musajja wandekera abaana naye gwe walyoka n'okeera kuba nze abaana kye bankoze nange kennyini sikitegeera. Mwe bannayuganda nsiba mbalabula Museveni agenda kukuba Kampala. Museveni agenda kukuba Kampala. Museveni agenda kukuba Owino. Museveni agenda kukuba ekisawe ky'Entebbe. Museveni agenda kukuba Kampala. Museveni agenda kukuba Amabaala. Museveni agenda kukuba Ebivulu. Kana katumugenda katemayo. Wawe ekisawe ky'Entebbe kigaddwa oluvannyuma lw'okubanga Owino naye bagikubye tubadde tukyaliko Owino temukuba ku simu yange nja kuba ndi mu mirimu gya Muwarabu nga nkola. Abaana ba Nuupu ab'obukoofiira bali mu kooti maaso. Omuyeekera gwe bakwata Lubona ali mu Nakawa, ali mu kooti Nakawa. Kati ate ekyo tekigaana Kiwanda kujja n'akyogerera. Kiwanda ajja n'akidifendinga kati. Kiwanda nkugambye mwe basajja mwe tujja balizoninga. Najja nenjogera, najja nenkola analysis between Segirinya n'Olanya. Museveni n'agamba mute passport. Agenda afiire bweru wa ggwanga. Mwali mulowooza mwe bagezi mwekka. Weewaawo Museveni tokyalina kintu ky'oyinza kukola ne twekanga oba nga tetukimanyi oba nga tetwakitegeera. Okuva gavumenti yo lwe yafuna surrogate insemination. Okimanyi Museveni gavumenti yo twangi-inseminatinga dda. Eyina olubuto olukulu. Kansirike. Bannayuganda nabagamba ebintu ebimu muyanguwa bitegeera ebimu nomutabitegeera. Nabagamba gavumenti ya Museveni erimu Amini. Ne mungamba Amini yafa nensirika. Lwaki tebamu omusajja ono lwaki tebamuwozesezza Kasese? Wayi Nakawa? Wayi mu kooti y'abantu ng'ate muyeekera ng'etteeka ligamba gwe bakwata n'emmundu mu butemu obwo obw'emmundu aba yeerikuruutinga mu UPDF avunaanibwa mu tteeka lya UPDF. Omuyeekera wa ADF omanyi lwaki agenda kulumiriza Nuupu ne His Excellency Kyagulanyi tabangako muyeekera? Tabangako muyeekera babalimba. Bwebityo bwebitandika ogenda kubiwulira nga bizze nga bakugamba nti National Unity Platform yeetaba mu bubinja bw'okuyeekera. Bakulaga nti NUP balwanye nnyo okugisibako obw'obuyeekera bikyagaanye. Batandise okufoojinga abantu baveeyo bawe obujulizi naye kyannaku nnyo nti omuntu agenda okulumiriza ojja birumirizaayo okkakkane nga naawe olugendeddemu kasita okkiriza nti wali omu kwabo abaatumwa tebafudde ani yakutuma oba ani yakutuma wabula ekituufu kasita okkiriza nti ddala ye ggwe era weetaba mu kikolwa ekyo. Bw'atyo Mwami Museveni bw'azze akozesa abantu naye gye bawunzikira nga bakaaba, gye bawunzikira nga famire zaabwe zikaaba. Kaakati musajja mukulu ono weetabe mu kintu ekyo ng'okimanyi nti okyetabyemu ku lulwo era ng'okimanyi bulungi nti abafamireyo ogenda kubaleka nga bakaaba. Naye temutuzanya politics mu kintu kino. Nze nkyayimiridde mu position egamba emirimu gya palamenti gyonna mugiteeke wansi okwo kwe bayita okwekalakaasa. Emirimu gya palamenti mugiteeke wansi
waliwo enjawulo wakati w'okufuluma mu palamenti n'okukola emirimu gya palamenti. Bannayuganda mukiwulire, 1 temulekera abantu abo omulimu guno tubabeereko tubacekinge. Balina okukiggusa nga bwe bakitandika bakiguse. Kino ekintu kitandika ng'ennaku z'omwezi 5 kyatandika kyaffe ky'abantu tukiggusa paka gye kiggwekerera. Beebale nnyo beebalire ddala okufuluma bode ne zifuluma, naye n'emirimu gya palamenti gyonna giyimirire, kubanga kyangu kyakutuzanya politics. Bode ne bazifulumya palamenti nga temuzirabamu, naye emirimu bagikola tewabaawo kikyuse, baba mwe bali mu palamenti n'emirimu giyimirire. Bagambye minority report yaabwe ku nsonga y'amafuta bagenda giwa simanyi mbuno chairman agisome. Emirimu gyonna giyimirire, temusoma ripoti yammwe mubireke muyimirize. Mwe bannayuganda kambabule bana basajja basobola otuzanya politics. Mu biseera bya covid palamenti teyatuulanga physically, batuulanga online. Basobolera ddala otuzanya politics ne batayingira palamenti okutusanyusa, naye nga munda emirimu gitambula. Lwaki muwayo ripoti yammwe ku mafuta? Temugiwaayo. Temuwayo ripoti yammwe kubanga mwali mufulumye. Okufuluma kitegeeza emirimu mugivuddeko, mugenda basigala bagikola online, assignment bazikola. Kuba kati twabe ekiika bati okuleeta zibode mu palamenti ne balaga nti entebe enkalu naye nga weebali. Nabanyumiza olunaku lumu lwali lwa Sande waka. Tata atekamu ekidongo, alinawo omuziki gwe, alina omusajja gwe yakuba emigga ye waffe nga omusajja nga muzibu nnyo akuba abantu mubbi akola biki n'amukuba. Tata nga ye kya akola takusiba, yamukuba kiboko. Omusajja n'aterera, oyo omusajja yali musajja muluulu nga bamuyita Isima, nga talwanya ebitooke bye bigwa. Tata n'amukalirira. Omusajja n'aterera n'atandika okukola n'ebyobubbi n'abivaako biki n'agenda aleetera taata ekirabo ng'amwebaza nti Katongole wantereeza wamalamu akajenjegule. N'amuleetera rediyo gye baali bayita Itaaki ng'evaako emizindaalo. Omuzindaalo ogumu gubeera eno omulala nogubeera eno, tukube enguliko. Maama alina teepu z'abalokole zokka zokka ezo ez'ennyimba ezo ez'amaloboozi. Etero yakera akawala kalala kamulumirize bya Yesu yagamba simmanyi. Ezo teepu nga maama ye zaateekamu. Ne taata n'aleeta ezize. Taata n'aleeta Dokita Vikita. Enguliko neegula. Lwali lumu lwali lwa Sande, oba lwalina lunaku lukulukulu. Twetegese tugenda kusaba nga muzeeyi asooka ateekamu awo enguliko. Nga maama agenda akuba muto wange ebisapatu papa. Ogenda mu kanisa oli wano ne bannange taata wire lwaki oteekamu ennyimba z'ensi? Abaana omwana aliwo n'azina. Omwana n'akaaba. Oluvannyuma n'asirika n'agamba kale maama lowooza mbunno sizina. Maama lowooza mbunno ankubye naye munda gw'omuziki gye guli munda gutambula. Kofe maama wuno agambye embunno era ne munda awulira akyawulira omuziki n'amwongera ebisapatu. Kati basobolera ddala okubagaana okubiibya ne batuula ewaka naye nga munda babiibya. Nabagamba politics gwe batuzanya mu palamenti ali waka. Ava waka. Family is the first unit of the government. Basobolera ddala okuba nga tebazina. Naye nga munda omuziki awulira omutima gwefukula sitoko zonna awulira azitwala azige. Tata namugamba newiva ku baana. Gwe ekyabeeranga ewaka. Bakayanira gundi kuteekamu teepu. Daudi kabambi kali katone kayimirira n'ejjinja. Olwo lulumala nga nomuzeeyi ajjamu nga muzeeyi ateekamu eyiye. Nga teekamu teepu ye.